Dennis Bukenya atemeza mu gy'obukulu asatu ng'abadde mutuuze w'e Nansana West 1A yattiddwa abantu abatannategeerekeka n'oluvannyuma ne bateekera ennyumba y'omuliro n'ekigendererwa eky'okubuza obujulizi. Bukenya abadde yakamaliriza digiri ye Makerere abatuuze batubuulidde nti mu kiro ekikeesezza olwaleero balabye omuliro nga gwaka ne bagezaako okuguzikiza. Okusooka mawulire gazze nti yayidde muliro n'enkuŋŋaanya ba difensi bange saawa zibadde zigenda kuwera 11 ne mpita ba difensi bange ne tudduka ntuukawo naye tugenza okusanga nga batuuze bakozemu omulimu ne bamufulumya ebbali nnyumba obutakwata muliro yonna okuggwawo. Wabula mu kukuba oluggi kyababuuseeko okusanga munnaabwe nga yattiddwa dda. Okusinziira nga bwe kifaanana nti yattiddwa mu bukambwe ennyo nnyo obwaddala mu bulumi okusinziira embeera nga bwefaanana. Wano baamutemye muno ne bamutema muno naye nokukimutwalinayo avamu omusaayi mungi. Kikangaba kyamaanyi nnyo naye kirala abavubuka okubeera mu luumu abawerako ekintu ekyo tugivumirire ddala. Zooni erabika kati enfuuse yakufiira mu bantu. Jackson Musisi taata w'omugenzi agamba omwana we babadde bakamukolera bizinesi ya mobile money nga balowooza abaamuse babadde balowooza alina ssente. Tasinze byamala okusoma naye okutuula awo omwana we amaze okuwerera sira kusigala nga mugulira engoye. Tenkola kabizinesi okamukolera kabizinesi awo kakalipa waasi we yasookera akakukolera kabizinesi sikuwadde mulimu wano girenga okufunamu obusente obukola ki okuyamba nga bwonoonye emirimu gye wasoma. Kubanga omwana bw'oweeredde ng'olowooza agenda kulabira mu bulamu bwe obw'obukadde bamuttira mu budde eggwanga lye bumwetaagirako amagezi ge gagenze naye ag'ebitabu ate ng'abadde muvubuka mukozi ne batabeerako wadde na kisa. Poliisi erabiddwako n'embwa yaayo enkongalusu okuzuula abatemu abakoze ekikolwa kino wabula terina gwezudde. Poliisi ekola kyonna ekisoboka okulaba nti nekwata bonna ababadde mabega w'ekikolwa kino era batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Omubiri gw'omugenzi gwo gwatwaliddwa mu ggwanika Mulago nga bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga. Atukubiriza Omulango yenna alina amawulire ageekuusa ku ttemu lino aveeyo ategeeze ku poliisi mu kyama tusobole okuba nti tufuna obujulizi kwe tuyinza okusinziira okunoonyereza. Abatuuze na buli kati bakyebuuza ekyaviiriddeko abatemu okutta omuvubuka ono gwe bagamba nti tabadde na buzibu bwonna ku kitundu. Amawulire gano gatukubye wala nze ono mwana wa mukama wange gwe njiira matiriyo ku sayiti ze naye ensonga zino gavumenti etuyambe ereme kwongera kumenya bintu bantu mwe bakolera. Abavubuka mmwe abataagala kukola abaleera obulezi engalo n'otwala obulamu bw'omuntu kale tukkiriza omulimu gwammwe muli babbi kati bwe munaagenda nga mutta abantu enkya munajja ssente ku baani munnaye kubanga gwe mulimu gwe mwasala okukola. Olw'ensonga etusaba nnyo bane tukwatagane ne security tusobole okuyambibwa bwe twekengera abantu bonna be batulabye tolinda mbeera kutuukawo kuba essimu otegeeza ab'obuyinza difensi ab'ebyalo kwe bali. Omulambo gwa Bukenya gutwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asfa Navuma agafeeyo ku Spark TV.